Okay, kale oye Prince Job Pokafero nga asiima Justin Juko the Destroyer okubanga yerekereza n'abanga aleta fight wano e Uganda mu kisaawe galikoleka e Nakivubo. Abantu bangi we bakole ebintu byabwe eye ebunayira ate baba tebagala kubikomya wano ku butaka. Kale nno bwe gutyo Justin Juko yayitirako mu kivulu ekya Lord Fred Sebata ne Prince Job Pokafero ekyali kitegekeddwa aba Pride Productions mu kisaawe e Nakivubo okubeera nga ayongera amaanyi mu fight yaabwe nga alanga ekyo ekyali kigenda okubaayo. Uganda wano ne muno we mugenda okuzanya tuli bawagizi tusuubira obuwagizi obw'amaanyi okuva mu bantu baffe era nga we bawagira bwe bati webali nnyo webalire ddala kuddako waffe ne banno. Fight eno Justin Juko gye yali alanga yali yakubaayo nga 9 Oktoba 1997. Jukira wano Justin Juko walangira oba Prince Job Pokafero wali mu kubeera nga agira mu kivulu kino eky'amatendo ga kulabako. Awo tuli mu nnaku z'omwezi nga 21 September 1997 olunaku lwali lwa Sunday. Prince Job Pokafero yakola ekivulu ne Lord Fred Sebata nga bagasse amatendo ga kulabako. Amatendo gava mu kibiina ky'amatendo then kulabako ne gava mu kibiina kya Prince Job Pokafero kulabako gita singers. Kale ebibiina ebibiri Matendo Promoted Singers ne kulabako gita singers byali bisinkanye ng'emitwe emikulu gyali gya bannanyini bibiina Prince Job Pokafero ne Lord Fred Sebata. Naye nga tebakomawo, buli omu yawerekerwako abaana be yali yesiga obulungi. Nzijukira Prince Job Pokafero ye yawerekerwa Kalungi ne abakubibe. Then Kalungi ye yali omuzinyi. Obudde buno omusajja mugagga nnyo, avuga ziri ezaalagirwa. Musuubuzi kati alina juice, alina ebintu bingi byakola. Kati ye Lord Fred Sebata n'asitula ababe. Kale bwatyo Justin Juko Justin Juko abasinga bayinza okumujjukira nga y'omu ku bannayuganda abasobola okubeera nga bagiwangulira emidaali egy'enjawulo. Nsonyiwa okubeerako wano nammwe era nsaba okwebaza okujja ku mukolo omukulu bwe guti. Era nga njagala bategeeza tulina fight wano e Nakivubo nga 9 Oktoba. Ngenda kulwana n'Omurasha ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa nga 2 ez'ekiro. Kale njagala mbeere bangi. Omurasha ayagala tuwamba naye tujja mukkiriza mubeereyo bangi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Muntu wange programu eno eteekebwamu ssente. Aba Kikaya College and Vocational School bakugamba nti twalayo omwana bamubangule badde ne boarding arts ne sciences era IT oba bino ebyaffe ebintu emisomo gya computer bagiteekako nnyo amaanyi kubanga Uganda y'enkya awo weetunuulidde. IT omwana talinamu idea ayinza okubeera nga agenda kubanga akaluubirizibwa. Olaba kati bujjaideni bwonna amasimu gano busobola okuganyinga bwagala tabo bwagala kikati gwe woba n'omukulu tomutendese bulungi oba oliawo ayinza okukaluubiriza Jaden w'enkya. Kati gwe ayagala bino eby'omu omuntu ekusiba nviiri kanika na biki genda ku Kikaya Vocational obeere nga omwana bamufuula omunayuganda ow'enkya omulungi. Twinex International bali wali ebulaga abo basomesa okuva ku baby okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono era nabo ba primary Ntambula abaana ate basulayo
kale byonna webiri mwami Bazibu Michael wali Plan B Records eri oyo yenna yeetaaga okubeera ng'akwata ennyimba kugamba nti genda ku Plan B Records oteekeyo eddoboozi lyo bakufuule omunayuganda omuyimbi atajja kwerabirwa. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu osobola okuntuukirira e Kasubi ku basooka kwa Bula Stage wenkolera emirimu gyange weweesitula n'otuuka oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kati ayagala okulanga ayagala okubeera nga olina by'oneebuuzaako jangu wendi naye service ogisasulira bannaye eno ebyobwerere bigenda bigwayo Uganda. Okay, akompisiza kayise. Kati New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade abo baliwo ku kwambaza abakyala bannaye mu East eno. Lwaki obeera n'omukyala nga tomugulidde lugoye girlfriend oba neighbor oyinza okwerekereza mwambaze batunda engoye z'ekisiraamu n'ezitali kati bingi nti tuli mu Easter ezaffe weeziri. Hajati wali okubeera nga akukolako Hajati Namatovu Fatuma omwana w'engabi wali muwala wa Haji wali okubeera nga akuweereza genda sente za kuteesa si beeyi nkakali nnyo kati akasente ako kowa abantu bano baita abanteekamu nange kwensinzi ate okubeera nga nkomawo nemba nga nsobola okubanga mbaweereza. Kale tukyali ku Justin Juko omukubi w'ebikonde ne Prince Jopo Kafero we bali mu kisaawe gali kwoleka enakivuba Paulo Kafero ng'amusiima ebyo bye yakola ebweru ate ne yeerekereza n'akomyawo fight wano ewaka. Juko! Fenna tugambe nti Juko! 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 Onono mukubi wa bikonde naye aŋŋambye nti agenda yimba oba agenda yogera akoleko kya bano bona bakubi ba bikonde ne Dani Lutaya tumulaba wano ngenda kuba Juko kasamala yogera ngenda mpamu ekikonde kimu nange tonziriranga. Justin Juko ojja mujjukira nti mu mwaka gwa 1990 yawangulira Uganda omudaali gwa gold mu bikonde yali lightweight mu kibuga kya Auckland, New Zealand. Mu mpaka za Commonwealth Games oba zino zibeera nsi ezeekuŋŋaanyiza wansi wa Bungereza oba Bungereza ze yatwala mu bino ebyokubeera nga colonization za colonizing bwa Bungereza oba kiwayi kya Bungereza kati ya Uganda, Kenya n'ensi endala ezituliranyewo. Kale Justin Juko yasobola okubeera nga atuleetera omudaali era teyakomaawo n'atandika okutalaga amawanga paka mu ggwanga lya America era eyo ebikonde gye yasinga obikubira kata ate ono owamwe Mayweather kata amutire mu ring era ne wano nzijukira ku fight eyaliwo bagiyita Millennium fight eya Mayweather ne Manny Pacquiao. Ono Justin Juko ye yali omu ku batendesi aba Mayweather era Mayweather ye muntu gwakiririzaamu nti mukubi wa bikonde owaddala bibali bamukazaako erinnya lya Destroyer. Kale onako olwaleero ngambye nti kanzije mbajjukize kano naye nga nkusaba nti munnaye tuwerabira okubeera nga subscribinga, commentinga, likinga. Okulikinga just onyigawo ku kyala kino ekyambuse bwekiti kyonyigako then comment noteekawo ekyo kyonna era nebaza oyena eyerekereza na commentinga naye nga okusinga nja kwebaza mmwe abangoberera entakera abajja ne bangulako ennyimba mu abansobozesa okubeera nga mbeerawo n'abajja ne mulanga nange mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Dunda ayongere okubanga abagabirira. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Meet
Tiena Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Zikwaniriza nnyo Uganda wano ne munno we mugenda okuzanya tuli bawagizi tusuubira obuwagizi obw'amaanyi okuva mu bantu baffe era nga bwe bawagira bwe bati weebali nnyo weebalire ddala kuddako waffe ne banno Jugo! Kanyugako neewala! Kanyuga bisasane! Temubiyuza! Yegala baletera omukyala akola ebyamagero emuwummulemu katono piya wali nayo piya